passport eri valid tena kutuusa kubaako mpaka ng'emaze okuexpiring. Zonna zitambulira wamu zikola omulimu gwegumu, zonna zizitowa kimu kitegeere eno kyekola era abadde balibuka bagamba nti abalina East African passports neza bulogole nagamba nti akunye tubatuza passport endala n'ozeero banza okunemesa ogenda e Uganda kanza okenkole mangu eriwo ssaawa naye eri ekyali nalinawo expiringa zonna zikola zikyakolera ddala bulungi kasita obwine eya light blue ka light blue ekola East Africa neno ne East Africa zonna East Africa zonna passport zitambula zikola kyekimu nga bwe kutegeezeza nange muyinti entyakwata zinani badde eziruka misinde ningakanfuneni Mike Media gwe mukutu kwe tusinzira okubeera nga tubaweereza ng'olunaku lwaleero tetuzze kubaweereza story yonna, tuzze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa, nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo, kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi. Katuwanjulire GKSF Travels and Best Ways Tourism. Banono baba kafulumu kufunira visa katakone air tickets. Bakola ku fine reduction ne abscond removal. Outpass ne PCR test. Bafuna emirimu direct ejaba maids. Bakufunira Dubai PCC ne Interpol letter. Tebakusasusa kasente konna. Nguyagala okubebuuzako. Bayina PRO services. GKSF Travels and Best Ways Tourism. Basangibwe Dubai Dira City Center. Achiko Business Park Building. L5. Office number -0 oba bafune ku simu 0523 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Chadachi mkomeo natera ku embassy information wenda obadde nyingi kubanga be message badde okubanga ate weerezebwa eri bannayuganda naye olw'ensonga tubadde muko wansi olw'ensonga ezitalizimu ne tutasobola naye nateera olunaku olwaleero tusobodde okubanga tujja kwembasi nga bwetwatera okukola ebiseera biri bannayuganda bangi mubeerayo nga mwebuuza ebibuuzo bingi nnyo so ndowooza olunaku olwaleero tugenda kubanga ate obanga ebibuuzo bakulimu bigenda kubanga ate biddibwamu. Recently, waliwo message eyafuluma era ng'efulumizibwa ow'ekitiibwa Ataki nga agamba nti waliwo abaali baapulayinga passports ne bafuna appointments nga zitwalamu akabanga gamba ng'emyezi 2 oba myezi 3. Message twagifuna era nange nembeera nga ngipostingako neetambula nebuuza nebeerayo ng'ate byesasobola kuddamu kuba nali simanyi era zimu ku nsonga lwaki tusejje wano olunaku olwaleero agenda kutubuuzaako tubeere ng'ate ensonga tugikwatako n'ensonga endala entonotono tuliyita obundi ddamu okuttaanya ate ensonga endala kubanga twasala okubanga tubaweereza era nga nikuembase ngaoweereza bannayuganda. Tusanyuse okulaba omulundi ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna yanze nnyo Rozet nsanyuse nnyo okubalaba ku Uganda Embassy baaniriza nnyo nga bali kujja tutuukirira ndagenda kutuuka ku nsonga eyo gye mmenyeeko wabula nali nayagala dda oba n'abannayuganda bangi badde beebuuza kubanga mu kusookera ddala twalina passport enzirugavu yesookera ddala gye twalina olubereberye. Passport eyo neesazibwamu era yaweebwa ebbanga eggere nti mu bbanga bwegi passport eyo ejjako okukola ki okukola ne batusaba okurenewinga passport eyo ne bateekawo East African passport fena tuli okurenewinga tufuna passport eyo eya bbulu wali ebbanga tiryali ddene ate nga waliwo ne passport yayintroducibwa gye simanyi ngenda okusaba ate obeere ng'otutegeeza kubanga simanyi na linnya lyayo still nayo eyitibwa East African passport oba yekyukamuko era nga twagala okumanya ensonga eri mabega wakino yaki kubanga batugamba nti obeera East African passport eba etwalira wamu nti omuntu abasobola okutambula mu nsi eza East Africa nga tetaze kusaba visa gamba aga Kenya gamba aga Burundi
gamba nga Tanzania waitawo bbanga lyali ddene ne tuba nga ate baintroduceko passport endala n'ekibuzo kyange kijja bizza omulundi gumu onayotukira somaaa wange ekibuzo kyange kijja nti passport zino East African passport kanezo zigenda kuweebwa ebbanga eggere nga bwe kyali kweri yasooka ddala ya bulaaka nti mu bbanga bwetisona bbanga zisalibwa tukyasobola kufuluma nakutambula nga bwe kyakolebwa passport eza bulaaka oba zo bajja kutuleeka zigweko periodi yazo bagajja nti emyaka 10 passport nebeera nga expire yonna. Neyanza nnyo Rita Nyondo wa Nyondo Media era nziramu okwaniriza wano n'omukulu ali mabega wa kamera. Neyanza nnyo ebibuuzo ebyo ate sookera ddala n'okwebaza webale nnyo okufangayo ennyo nojja wano n'onoonya amawulire amatuufu nogatuusaako Abannayuganda mutakozesa bubi omukutu n'okusobola abategeeza bangi bazze wano ne bajjulira ne bagamba batuusizaako amawulire ebiseera ebisinga. Ekisookera ddala kituufu passport zize zikyuka ate si buli mulundi ogusoose okukyuka. Passport zino zatandika eyo mu gyenkaaga nga ffe tetunaba kubeerawo zajja ne zibeera bwe ziti okusooka zabeeranga akafaananyi bakanyigangamu ne bateekako baggulu oba sitepo ne bakasitepolingiramu ne bakubako sitampu nebeera passport ne bawandiika n'engalo nga bawandiisa peni bawandiisa zi fountain ozimanyi ne bagamba ye Rozet n'amannya amalala gagobeerawo ne bagamba Uganda bwebityo naye buli bwe tugenda bwe tutuuka okubeerawo tekinologiya agenda akyuka genda akulakulana bwe twava ku ekyo ekyokuwandiika buwandiisi ate ne tukimusangulira akafaananyi twakateekanga obuteesi ne tuleeta kye bayita lamination ne bateekako akafaananyi ne bakasaako akabeera ne tubeera ku eyo levo nayo nejja neebeerawo ne tutuuka ne tugivaamu kati ne batandika ne baleeta ebyuma. So nekyakatandika ekyokukyusa passport kyakatandika zijja zikyuka ensi yonna si Uganda esoose ekyusa bonna zijja ne zikyuka ne bano betuwangalira wano. So buli lukya tekinologiya egenda ekyuka tulina okubeera ku mutindo gw'ensi yonna. Kati ne tujja nezo passports nazo ne zijjaku generation zinga 3 kati ne tuyingira mu generation ey'okutaano kati yebaddeko eyo ne tubeeramu eyo gye twayitanga machine readable passport oba passport esobola okugiyingiza mu kyuma nekigisoma. Ziri ekyuma kyali tekizisoma twaziteekangamu n'engalo manual ziri ezedda ziri wetutaalifu. Kati ekiseera nekituuka nazo netulaba nga zidde ate buli lukya kati tuli under East African community ngamba eri obudde tulimuka mu West Africa. East Africa ensi ezigwamu ozimanyi passport ejja kubeera nga egamba passport ya East Africa naye nga ya nsi ya Uganda. Uganda eri wansi wa East Africa oba ya East Africa yensi eri endala naye ng'eva mu East Africa ziri ensi endala ozimanyi. Kati ne tubeera kumutendera naye passport yo yabadde eyitibwa paper based nga yakapapula kitegeera. Kati era nga bwe kugamba tekinologiya eno buli bwegenda ng'ekyuka kati passport eri ku mutendera gw'ensi yonna neziri ensi z'owulira zikiri maanyi eziriwa ey'ensi yonna eri latest esingirayo ddala kati gye bayita polycarbonate kitegeera. Ne tuva mu kali akapapula kati ne tujja mu polycarbonate ono era ye ne bw'omukwatako wa plastic kiwulira ne bw'onywewako amazzi kafaananyi tekoonooneka kitegeera. Ziri empapula endala ez'omunda zez'okufunaku obuzibu naye kuno akulya akafaananyi
tekunooneka. Chipu yayo buli kimu byonna kapapula ne bwokakoonako obukonyi bwoti obasole ka plastic oba kapiira bwokakoonako okawulira kalinga ka glass. Tegeera kati yensi yonna weeri kati Uganda bwe tuli ku mutindiro gw'ensi yonna yonna ne wano we tuwangaalira era kati nabo bakazirita juuzi wano. Kati okuddayoko emabega wali bambuuziza mbu twakyusa passports ziri ne tuba machinery demo ne tugidibya neekoma n'ogamba ne bajja East African passport era nene ekya East African passport naye lwakubaye bagita pole cabinet era ekyakolera ddala eriyo akapapula n'eno oyo yenna agiina. Abantu bangi babadde babuzaabuzibwa naabo bangi waliwo benfunye bano nga bajja batugamba nze njagala onkyusiza omufunire eri nange mwenyini kwogera nkyakwata eri akapapula ffenna abaziina tetulina zikyusa mpaka ngaeweddeko myaka 10 bwegigulaho ng'osaba endala ng'emaze okuexpiring. So kati wagenda kujiwa chance batuwa chance esoka expiring tukyuse kubanga eri ya black yasooka gitwandika nabo ffeffeffe regimu eno gitwandika nayo batugamba nti kale mwakubaye tunaku expiring ne batekawo ekkomo ngegenda komapina kuzomwezi weziti omwaka weziti so omuntu yenna ina abeere alert abeere nga atuusa passport ebyo twaliwo okkomo egenda kupaka eweddeko olwokosaba eryendala passport eyo mpaka ekkomo lyayo mpaka nga expiring. Kati waliwo abasookera ddala ozifuna tubuza emyaka ndozanga 5 negweko muginagwako ngangirawo yenna abuzayo oba 8 oba myaka olugwako ngaafunirira. Actually n'ekigambo ekyo teri chance eri valid passport eri valid tenakutuusa kugwako mpaka nga emaze oku expiring. Zonna zitambulira wamu zikola omulimu gwegumu zonna zizitowa kikimu kitegeera eno kyekola era bajabaluka bagamba nti abalina East African passports neza bulogole ngagamba nti akugenda batuza passport endala nozero banza okunemesa ogenda e Uganda kanzi okekole mangu eriwo ssaawa naye eri ekyali nalina ku expiringa zonna zikola zikyakolera ddala bulungi kasita obwine eya light ka light ekola East Africa neno ne East Africa zonna East Africa zonna passport zitambula zikola kyekimu nga bwe kutegeezeza nange muyinji nkyakwata nze nandibadde nziruka misinde nga kanfuneni naye kimanyi kimenya amateeka passport ekyali balidde ekola bulungi omulimu ekola ate tebuze mpozi ng'ebuze wano waliwo omuze ogw'okubuza nnyo passport kubanga kati kyafuuka kizibu mpozi olinga agibuziza naye bangi baze batuukiridde wano nga batusaba zikyusa ekyo kyonna nkubiriza oyo yenna omulabi ali eyo wuuli tobuzaabuzibwa tusaba passport endala beera ne passport yo mpaka ng'eweddeko ebbanga eriweddeko lyolaba mu passport yo kwawali akafaananyi awo katugeze nerigamba mbwejja kugwako 23 oba 22 linda paka nga 25 yonga ye expiring olwebuli ku applying bakuweeri naye bakuba kati ffe nga batekiniko tiimu tuweereza amagezi tolindira ddala passport y'okugwako passport nebuzayo tolina tirina nessuka emyezi 6 oba obuzayo onatira tiringa myezi nga 6 kitundu saba passport empya kubanga passport yonna kasita ebbanga liba terikyawera myezi 6 eba tekyakkiriza kutwala mu nsi ndala osoyinza okudda buziika tojja kutandika kusaba viza wala bakugamba olina okubeera nga nebbanga ebisuka emyezi 6 kansuubire ku nsonga eya passport ediddwa mulungi nnyo badibadde mubuzaabuzibwa nga mala kudduka kurenewinga nga mulowooza nti eya light blue tekyakola oba budde bwonna abala kugiblocking oba genda kugikansolinga kansuubire nti awo tunuddewo kikolagana ne passport okuleka mpozi nga olina ekibuuzo ekyekuusiza osogenda mu comment section era nga ate okiteekayo nga tuvuddeyo awo katugende kweno message gye twafuna recently nafuna ka message video yatambula nnyo bwe yagigula mwanyininyini omukulu atakine egifuna nange
postinga ng'olina w'otangaaza olw'ensonga nti babegakaawo twagenda nga tuteekayo appointment naye twagenda nga tusaba passport netutuuka appointment naye nga mpanga ddene gabanga myezi 2 oluusi nemwena wenagamba ti wona nga wajjudde mwena mwina paka mwezi guli gwe gutobanga wabanaga nti wali free naye nga tebanga likoze kinitambula oba oliawo oli visa ebinakugwa kati takola ki okubanga ateekamu visa empya naye nga ate passport nga appointment gyalina ng'eriwala nnyo awo message otwagifuna nesaasaana mu bantu era mbadde nsaba oyongere okukinyigirizaako nti puroguramu eyo ekyagenda maaso ekyakola ye yatandika ddi era yakoma ddi yakuba tenakoma ekyagenda maaso. Neyanze nnyo moderator mukyala Rozet wa Nyondo Media. Kituufu waliwo message eyatambuzibwa nga twita bannaffe baganda baffe bannaffe abawangalira wano tusobole kutereezaamu mu mpeereza yaffe. Ekimu ku ezo ensonga ekyatuleetereza appointment zino kituufu zaali zibeera walako nga zitwala kabanga. Ensonga esingira ddala yali ereeta ekyo yali mbu abantu abawangalira wano enamba nnene nnyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu senta zonna zonna eza passport bw'obala otunuulira e Kampala n'otunuulira regional offices e Uganda, omuli Mbarara, omuli Mbale, omuli Gulu babagabira passports ne oteeseko ne embassies n'endala okuli wano eya United Arab Emirates, London, Pretoria, Beijing in China, Ottawa Canada. Ezo zonna bw'ozitunuulira fe abakyasinze okusaba passports abantu abawangalira wano mu UAE. Bw'otunuulira zino embassies kati nga tuze kusaidia embassy naye ate mu kusula passport tukwatira era ddala ekyomwanjo omusinga. Ogenda n'otunuulira ano omwana ntaano ne passport mwezi gumu mu passport yabuze. Abamu bagamba yandeeta yagezezeeko nadduse nga mukama nga gye mbadde nkolera nga sirudde nenjirekayo nagirekera mukwano gwange. Stories nyingi nnyo naye mu kyokusula passport tukwata ekisookera. Waliwo n'ennaku ezimu ezikukka wano n'okola ku bantu abasudde passport abasukamu 25 mu lunaku nawe n'osigala ng'okyakyeru. Kitegeera kati ate mu kukola passport mu bantu abakyasinze okusaba passport ebweru okudde Uganda, okudde Kampala, okudde ku regional offices ziri fe abakyasinze mu embassies. Begamba embassy ogenda n'osanga embassy etuddiridde nga tugikubisizaamu emirundi ndowooza nga 15 passport zetukola. Saate mu tugikubisizaamu mu bantu 10 bantu bameka mu 100 bwe tugenda ne tubeera nga mu 10 kati tugenda wesanga abatugoberedde nga balinga mu 100. Kitegeera bagamba ennamba ennene kyobola appointments ezo zigenda ne zibeera nnyo wala. Kitegeera zigenda abasaba bangi kati ate n'abasula passports bangi. Kitegeera oli agenda naddala passport yabuze n'afuna police report n'ayita mitendera. Tusimbyewo kati baana bangi olagenda agamba nti egitwange yandeeta n'azijjako passport oli n'agamba nti lusaba mukama wange passport n'agirekayo. Oli n'agamba nti passport yange oba yagula bweti ne bweti. Awo mbuuza kubanga abaana bangi babeera mu mbeera era nga bwokyogedde beetaagisa ki okujja ne bakole passport mpya. Ng'omwana eyalese passport ye mu kiyumba owa mukama we mumuwa passport mpya. Kituufu oyina passport bweba yabuze mulimu engeri nyingi nnyo omuntu gyayinza okubuza passport owakisobola. Oyo yenna omusaba alina okutuweereza police report ng'obutakafu alina okureportinga mu gavumenti ya wano. Ensonga lwaki tureportinga passports ezo egenda mu interpol international police negi blacklisting.
Rozet baba yasudde passport ate Harriet tajja gitambulirako baba blacklist naye mu kyanaku abasinga bagenda zireportinga olusi police report ne bazibama ne bagaba passport baliba yagitambulirako mulimu emize gye tuwulira gye tutategeera obulungi abamu baziba abantu baabwe abamu bazitunda kitegeera passport tajirese mu kiyumba naye asoogana kulinga ku polisi bakuwa polisi report. Yes, kisoboka kubanga mulimu abamu abakama babo agenda n'atuuka n'amugamba passport sijagikuddira kirakuneekola naye lwakubanga kati challenge ebeerawo abantu be batyo oluusi tebatera kufuna police report naddala nga mukama we singa amuteekako omusango. Okukola ensimbi kakati kifuuse kyangu ddala anti bannaffe aba Roger Baristas Club batuwadde omukisa okutendekebwa mu bukodyo obw'okutabula kaakaawa nga buli akanywako asigala yeenogoona. Roger Baristas Club esangibwa ku Shaija Alunada City Tower Building UAE bawagula ba baristas okubongera obukodyo ate naawe ayagala okutandika omulimu guno bakwaniriza. Bw'obeera oli ku cancellation visa, visit visa oba owin visa tewandisubiddwa mukisa guno kuba ebisale bitono ddala ate ng'osobola okusasula mu kibanja mpola. Guno gwe mulimu gw'osobola okuyiga n'ogukolera obweru wa ggwanga ate ne bw'odda mu Uganda n'otandika okwekozesa. Emirimu gy'okola bwe giba gya waka mu kiyumba bw'ofunayo off genda osome ku makya oba olw'eggulo. Roger Baristas Club esomesa n'okutabula juice ate ne ice cream. Ekyenjawulo ku Roger Baristas Club bw'omala okutendekebwa basobola n'okukunoonyeza w'okolera. Guno mulimu gwa mu mutwe bw'oguyiga oba ofunye kyabugagga kya nsibo. Essimu +971 545 166 577 oba +971 55 43 7 54 Wawude ku Seashell Shipping Services LLC kati nno bano bagenda kutuusiza buli ky'oyagala ku mulyango gwo anti bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka e Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kogatta ne ku mazzi sea shipment balina rural service breakback service kogatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu buwalabu. Seashell Shipping Services LLC ng'oyagala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku +9 557 557 688 958 oba omukyala Nuuru ku +957 563 985 382 oba essimu ya office +957 544 858 529 ate Uganda kwatagana n'omukyala Sara ku +256 785 429 312 eno Seashell Shipping Services LLC. Police report eyo tefuluma kitegeeza bagamba nakyo kati kisunganya abantu ate mu buli ngeri yonna fe tuba tulina otwala obuvunaanyizibwa omuntu ono yasudde passport n'akola police report ate ng'okuggyako ekyo ng'akoze police report kasita agamba passport nagisuula automatically gavumenti emufaininga emitwalo 10 yakusula passport era nanasasula online ngazi n'endala katugeze omuntu obadde wakusasula emitwalo 26 mu diaspora emitwalo 25 kibeera gya passport obumu kubeera gwa korea naye ng'obumu obugwo gavumenti jasi yasalako nenoonya akasente akatonotono kubanga kati cost passport zino charge printing e Kampala ebbeeyi y'okutambuza passport yo okugita e Kampala ogireeta wano ekitono nnyo eyinza okubeera emitwalo nga 27 kitegeera naye omuntu munnayuganda yenna tusasulako gumu gavumenti yonna esasula eri 26 oba 25 kwegamba kugirako fine kyojja okusasula 26 osasula 36 nefayini yaako kigenda n'oyo yenna bw'obanga passport togikuumye bulungi kyetuyita damage oba oyuzizaamu olupapula oba oyuzizaamu akafaananyi oba okikoze oba wajoleza mu ngoye olina okusasulira ekyebayita fine yenjawulo eriko
ate ebintu biriko omuntu wano mubeerawo nnyo okudamejinga passport kuzoonoona butazikuuma bulungi abamu bwebaba batambula nazo abamu baziteeka eyo baki oba ne baziira ebintu mu butagendere kubanga teri yanyagadde okwonoona passport nebeera damage kati kyekimu ne bali abasudde naye lwakuwa damage yetakola police report kubanga aleeta passport eyo nagisulaga damage ebadde wano nasasula damage naye lwakuba basasula mu jasente enyamu nga tuzzeeko omwega wali programu eno ekyagenda mu maaso ey'okusembeza kuzima appointments kubanga bakolebwako bannayuganda oba kyaggwa program twagitandika ng'ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi oguwedde ogw'omunaana netambulira ddala amakanga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda era wewaawo nebazanya abannayuganda bannanga abawangalira wano mbu bagijumbira bajumbira nnyo kubanga era akalango kafulumu olwokubiri naye olwokusatu tugenda tukabana ng'abantu bajjudde ate nekyakyeyongerako kubeebaza balina obugumiikiriza namba zaali nnyingi nga birina okusimba kalayini netubakolako obugumiikiriza tubadde tubangamu n'ekiro naye nga ne bagumiikiriza ne tubaweereza era twakolera ddala ku namba eziwerera ddala bangi bakijumbira bangi bafunamu era bakisanyukira naddala appointment ezibadde wala zibaddenga mu gwa 10 eyo ezimu zaali za mu gwa 9 muno kati bwe twogerera kati kale kwewaabani bajje bali mbuli agamba waayo ekyalina ekizibu ekyo naye abasinga bakijumbira barespondinga bulungi ne bajja ne tubakolako ate twala n'omukisa guno kubategeeza abasinga basobola bazikimidda n'ozikimu kubanga wano bwe tumala kukolako ekinene ennyo nnyo nnyo pasipoti ng'erudde onaku naye teziwere naku 6 oba ofuna ka message kulayini y'Uganda nga pasipoti bakutegeeza jangu okime pasipoti programu yakomanga ennaku z'omwezi 6 omwezi gunyina ogw'omwenda kati tekikyaliwo okuba nti omuntu afuna appointment nga mu myezi 3 myezi 2 ekyaddala ddebalaganga okyali buli olw'obungi basaba passports empya neyanze nnyo mukyalo zeti nedda kati appointment saaba zino tezikyali wala era wetwogerera kati ekinene nyo ziri mu sabiti biti kati nansabye leero appointment ejja kubeerawo kale omwezi nga gugwakaawe kutyabo ngajja nga tumukolako naye lwakubanga ebintu bya appointment buyinza okusalako n'ogiraba nenkya waliwo appointment oba wekyenkya wali appointment ogamba siina budde nze nja kujja mwezi ogujja kubinomaimonderako kyekiro ekya appointment olondako kyoyagadde kitegeere ate nekirala challenge endala netusinza okufuna wano ye nti abaana bakola appointment naye ne batazifulfilling oba ne batazituukiriza katugeze nenkola appointment naye nesasobola okujja abamu batuwadde ensonga zaabwe zanjawulo abamu batugamba mukama wange yangana okujja tiyasobola kumpa olukusa ate nalowooza bwe nalemeraku okujja nza okuddayo akalimu amatekakyawa eyo ensonga era tutitunuuliramu netugamba awaayi bwekiti notuddamu ajja bwebamuterabo amagezi netubagamba mukyokola olunaku lwofunye akadde ngojja appointment nga yayita kyerojja ku makya ssaawa 3 basubikuliraku nga oli wano gizeeyo mu system kitegeera bagikulewo bagitereze netukukolako sikudamu kate noddamu n'olinda ate tomanyira lwolinza era waliwo n'abamu bafuna challenges endala waliwo bamu bangamba no baali bajja nga bava Dubai ne bagwa ku accident ne basibira mu ddwaliro bwe baddako abo baddamu nga bateredde ne bajja no ne tubakolako n'abalala
kitegeera waliwo lyangamba nzole naali nzija nasibira mu ddwaliro nenzaala soke naye ne tuzikolako ezo zonna kwegamba mu bintu bino tutunira case by case ate tetujja kutandika munaffe mugamba teddamu kola appointment naye mu kino ekyo kyetwali tukole ekinaaniise mu 40 immigration clinic ekyo kyo abo bonna twabatwalira omu appointment eri wala namisi nga mbadde ziriswabajja bano netubakolako waliwo n'abaana bajjanga ng'olwaliro nagamba naye nze yange yanca naye sinabudde kibadde kiri open ojja n'okumiikirizaako bano nebazigulako netukuweereza netukutuusaako obuweereza olwo ate naffe kituyamba tuba tukendeeza bantu n'okenderezaako abantu okulema okulinda abamu babeera n'emergency ezenjawulo abamu viza zaweddeko mbuzi ekira kyenjagala okwongera oyo yenna aba azadde omwana omwere bebi oyo ye talina kulinda appointment nkozesa akakisa kano oyo yenna ozadde bebi banga bebi bano bamu emyezi ng'esatu okubanga aterezeza empapula wabazadde kati oba wakamuzaala sasula kola appointment kola application gisasule mala gisasula ojje kumaca tukiteekeyo saawa 3 wano bakikoleko bagiguleko tukoleko tetwagala omwana gwe mubasi omwana oyo okolebwa passport kyekyetagisa ebintu bino nebyetagisa ku mwana okolebwa passport ekisokera ddala application mina omukolera application osaba application mwana wanza passport ekubuuza oba yarenew oba empya oba kikati omwana abeera mupya ngafuna okusooka new nolondako new nosasula nga bulijjo nga applications endala zonna nogiza bulungi amanya g'omwana nebyabazadde n'ebirala ebimukwatamu kati ebyetagisa ekisokera ddala twetaaga birth certificate ey'omwana ekyokubiri tuba twetaaga ebyogera ku bazadde be kakasa bannayuganda omwana waffe ebintu bino nga passports zaabwe oba national id zaabwe ekirala tuba twetaaga bakola ebbaluwa gyetuyita consent oba ebbaluwa okukkiriza omwana oyo taba tanakweza 18 mu mateeka gaffe Uganda oyena tanakweza myaka 18 tasobola kwesalirako nemusalirako nemugamba tukkiriza muweereze passport oba fayiro ya maama oba fayiro ya taata buli omu abeera ne fayiro mu immigration netumuteekako byebyo si bintu bingi nnyo mpoza ina n'okujja wano ku interview baba muleese omwana oyo okumfunira passport y'omwana mwenyini alina okujja n'omuzadde we naye kati ng'omuweerera tusuubira maama ajja kubeerawo oba yekka oba bajja kujja bombi ne taata ate si kutuma omuntu omulala atazaala omwana tuba twetaaga abamuzaalira ddala mu futufutu bebayita aba biological parents ennyama tweyanziza nnyo ekitiibwa tweyanzire omukulu musanze mu kaseera kamanyuka era nga akooye namulabire mu feesi naye tumwebaza okuba nti buli tujja wano nga twagala okwogerako naye okuwa message eri bannayuganda tatwekanya nowaba nga abadde akooye atya atuula nakakana nabeera nga ate atuwa ekyo tuba twetaagiza okuba nga tuweereza bannayuganda nayongera okwebaza tweyanziza nnyo tweyanze sinawo nalinziza mwana netuga mukulu kituleese no kyekyo nakiri sometimes tukugwako okugonako olwaliro twabadde weya naye ate tetukalubiriza nogambaawo ega nkooye mbadde nzira waka naye mukibanga wakyetagisa osobola okuweereza bannayuganda nobeera nga ate otuwa information eyo ebitakuba nga tuweereza bannayuganda kwebaza olw'ensusu n'emirimu gimuga tugeza okutuuka wano eno wadde essaawa badde yamanyuka bannayuganda badde abasaba tebayita emergency travel documents emabega wali emyezi endowooza kati giweze endowooza ng'ena almost
zafuka zabwereere. Zabwereere ebipapula ebyo oli asudde passport adda waka, omwana yakazaalibwa bazadde baagala mundusa omutwala Uganda mangu naye tannaba kufuna passport. Ebipapula ebyo byabwereere, oba passport yakwononeseeko tolijja kusaba passport odda Uganda. Empapula ezo zafuka zabwereere, temukuzaabuzibwa ebweru eyo ne musalibwa ssente ne babalya ku ssente. Saavisi ezo zabwereere wano ez'empapula. Ekintu kimu kyokka ekisasulirwa passport. Emitwalo 26 tosasula ssente ezisukkaawo, tobuzaabuzibwa. Ate ekirala jjangu mu embassy togenda toyogera n'abali ku makubo tokola kye ne tutuma ne batandika kugamba ate appointment ate oba togiteesemu ssente tebiriyo. Abaze mu embassy eno ne muyingira ne mbasaavinga tisina gwe nali nsabye mu magwenusu. Mbeera ne we tukolera wennyini ekifo kya glaasi kiriko ne kamera ziraba, tetwagala kulaba simanyi banzijeko ssente tebiriyo. Emitwalo 26 net mufuna akatabo neyanza nnyo. Ekirala nsembayo n'okwebaza Abannayuganda mwena abawangalireeyo abajjumbidde okukola pasipoti zammwe ate ne mubeera bampisa. Weewaawo abakyalina mu challenge empisa nga si nnungi tulongooseemu tusobole okutereeza tuleme okuddamu okugwambizibwa ebirala mu birabyo bye tubadde tubeeramu. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo ebyensuso. Tubatumidde nnyo ku baana mu Uganda Embassy, mwebale nnyo. Naffe tweyanziza nnyo, tweyanze bikansubire ate guliro nange mbadde sinnafuna obwolo okuba nti mbadde nnafunuuka okuba nti outpass baziyite emergency travelling documents nti zabwereere zisasula wadde obunwe bw'ennusu kivudde mu kamwa k'omukulu. So mwena abadde babuzaabuzibwa nti nayo 25 ogenda kwembasa okusaba 25 oleetayo ssente bweziti abamu mutuma noga agenda ogifunire nolaga ati ete 5 nti ate ngenda gifuna nti abadde ngambiwulira. So kansubire nti mukyewulidde kera sabo wonna abadde alaba sharing ate akatambi kano katuuke munnayuganda yenna gyali kabeere nga ate kamuyambako okubanga eno information tugifuna ku source. Tweyanze nti abalabi baffe mwenna aba Nyondo Media atakuumira mpeera abatukuumire.